tukulabire ddala omulungi yekumidde ku KTV amalindire buli lunaku olwa Sunday tuba tukutuuseeko n'akanyumiro kaffe ak'ebyobulamu era nga olunaku luno olw'olwaleero tutunuulidde kye tuyise antenatal care omukyala ow'olubuto mitendera ky'emituufu gy'ayitamu okutuuka omwana wazaalibwa. Ebibalo biraga nti abakyala abasinga bwe bafuna embuto ate beewala nnyo amalwaliro nga ate abo abasobodde okugagendamu be bafuna abaana oba ne bazaala abaana nga tebalinamu kusombokanyizibwa kwonna. Olwaleero tufunye omusawo omukugu era nga ye Mayengo Vicky agenda baatweyanjulira ate atunnyonnyole ku antenatal care kyekigwe omulabi wa KTV okitegeera ate obenga okimanya. Musawo tusanyuse okukulaba tusaba obuze kuba tulaba. Nange nsanyuse okubalaba abalabi ba KTV amanya mpitibwa Mayengo Vicky nga ndi muzaalisa nga nkolera clinic gye bayita Froma Medical Clinic Mbuya. Nsanyuse nnyo okuba nammwe. Antenatal care mu lulimi Oluganda be bakyala mwe banywera eddagala. Abakyala balina okutandika okumanya nti ali lubuto ekimuyamba okuzaala omwana omulamu obulungi era mu antenatal care eyo tubajjako omusaayi oguleeta akawuka ka mukenenya, tubajjako omusaayi okukebera hepatitis B, tubakebera syphilis, tukola urinalysis mu bakyala okubayamba okuzaala omwana omulamu. Sawa, kino kyonna kiba kigendereddemu kuyamba ku mwana ali mu lubuto lwa maama. Ate omuntu bw'aba tagenze kufuna antenatal care ntukola nakozesa zino enkola ezize yennyini okwezaalisa oba nga tayagadde kugenda mu byakubanga ajja mu ddwaliro n'alinda ku lunaku olusembayo. Enkola eyo teyandibadde nnungi kubanga engeri gye nkugambye tutandika nga omukyala wa mwezi gumu mpaka ku myezi 9 omukyala tumukubiriza yenna gy'ali okutandika okunywa eddagala olw'ensonga ebyo byeŋŋambye tulina obbikebera ng'omukyala akyali kubanga omukyala tuba tukuzudde ng'olina akawuka ka mukenenya tusobola okutaasa omwana ali mu lubuto nti omukyala otandika eddagala ery'akawuka ka mukenenya ate ne tukuwa eriyamba okuziyiza ku mwana obutafuna kawuka ka mukenenya. Naye omukyala waba tazze mu antenatal era yogo gweŋŋambye kyekikulu nti oba omisinze eddagala liri era tukubiriza nnyo abakyala baleme kukitwala nti lwakuba nti nyina okuminsinga nti kaminsinge. Aba bayina omusaayi mutono. Abakyala abamu engeri gye tuba tetwabakebera kawuka era oba olina okumukebera oluusi oyinza okusanga nga mulwadde. Ate eddagala wano ery'akawuka ligabibwa mu malwaliro agamu ag'enjawulo. Kati musawo Munnayuganda omulabi wa KTV era yeetaaga okumanya ensonga omuntu wabanga agenda mu antenatal tulaba nga abantu bangi balongoosebwa nnyo ate era weewaawo balongoosebwa bangi ate abafiira mu ssanya. Ensonga eyo gye tusaba otulambululiremuuko. Ebiseera bino abakyala lwaki balongoosebwa nnyo ensonga ya eri nnyo mu bakyala mu biseera ng'oluusi abakyala bali kumpi kuzaalibwa. Ensonga lwaki balongoosa nnyo abakyala ennaku zino kiva ku pressure eyitiridde nnyo. Nabaana tennatuusa kiseera nti omwana alina okuvaayo kubanga abaana tubabalira mu centimeters. Kati gwe n'olinywa ng'oluusi tonnatuusa kiseera kya mwana kujja omwana n'atuuka ekiseera ng'akooye.
omuntu wawulira ekigambo antinento mwene mukivunula nti okunywa eddagala tulabe bangi nga bakozesa eddagala ly'ekinnansi liyite loko erya bulijjo ensonga eyo mwe ng'abasawo mugyogerako ki? Ensonga eyo si nnungi mu bakyala ab'embuto okunywa eddagala ery'ekinnansi ko oba oluusi tomanyi ddagala lyaki, ddagala olina ddinywa myezi emeka. Sikubiriza abakyala nansi, mbakubiriza okujja okufuna eddagala erikkirizibwa abakyala ab'embuto okufuna eddagala. Kitegeeza n'omugamba musawo ndi lubuto, omusawo aba amanyi eddagala ery'okkuwa omukyala ly'olina okumira ng'omukyala oli lubuto. Nkubiriza abakyala bonna okwewaayo okunywa eddagala kuba okunywa eddagala kirungi. Tumanya embeera gye tulimu nga ffe abakyala, ne tumanya kyekyetaagisa. Ogenda mu ddwaliro obuuza omusawo kyonna ky'oba oyagadde, omusawo n'akunnyonnyola. Era mbakubiriza okwewaayo okugenda ng'okunywa eddagala buli mulundi gwe bakugambye okudda mu ddwaliro. Kale webale nnyo webalire ddala omulungi eyekumidde ku KTV Amalindire ye musawo Mayengo Vicky era ng'atunnyonnyodde ku nsonga ez'enjawulo ezikwata ku bakyala ab'embuto naddala nga tonnafuna lubuto. Kya mugaso nnyo okusooka oddukire ew'omusawo ate olwako paka lwetuuka okuzaalibwa okufiira musanya saako naawe omumaama ayinza okukosebwa endwadde ezitali zimu ate zikakkana nga zikosezza n'omwana. Nze kyambadde Shadrack. Abatuuze b'e Bubajjwe mu Bwayise